paka twakwata Masaka era ffe twajja abasirikale adui mu balakisi ye Kasanga Jirwa nze omukwabo aba anunula Kasanga Jirwa banga abantu babona yalina omuntu okuba emundu olina mufo ky'okwata omwana n'akwata embwa n'aweeka omwana omugongo okutuuka eri ng'omwana tamulina mbwa gy'alina muri mugongo tikyali byali byangu ebyo byaliwo ekitegeeza nti emundu yali enyooka yali mbi nnyo abantu baali bakungaanidde mu kisaidiza kinanka kirya Nnyonza waliwo ekiga kyali awo kinene nnyo abaana bafiira wali eri nanti nga banywa musaayi ente bwobazisaliranga ng'omwana akubawo mu mwana abeera awo balya musaayi tebalina bibalya twalekinga twavaayo nga tebalina kuleeta banyanya eggulo limu ne baleeta abanyanya ekiro balinga basirikale b'e Sudaani kati bajja kiro basi zera twazisangawo banga ffe twasooka twali tukulembedde palatuni yange abasinga obungi baafa ffe twali tukulembedde nga tuli ne suicide butumala okuba nabbira tuku tugenda Matanyi bava Matanyi ne batujengamu kiro tugenda tukuba kona kiraka twagetuukayo saa 11 ez'okumakya naye kola kiraka twava mu saa 8 ogw'emisana ng'emundu enkuba ntono etonnya amasasi n'ebikompola neggulu ebanga eriwalo era abo baali bakwatiddaani mu Lwejema bwe baali bagenda bakwatira awo twata aluyi abalakwena ne tuziika okuva ano ne mu tawuni oluguudo twateekanga tawuni y'Ekapeeka gyoyogerako twaziikanga bwe tuti olusiba eluguudo naye nga tuziika wano abantu babiri nga tutema ettaka nga tubikkako bwe tuti okuva wano paka ne mu tawuni wali ne tuyoola abe twassa entuumu ng'esinga n'ennyumba eyo era bakubako mafuta gannanka ga dizero ne kakati solooza nti wali muddayo okumera omudda awo waliwo komanda wange baali bamuyita lwa Sande nampisa bubi z'omu kwaba nze ez'amagye veterani bonna bamanyi nze nze veterani abo mu magye bamanyi nze kati yalina emmotoka ye nga yaliyo fuso ng'agitaddeko ebintu ebyokutunda ebyedduuka byonna biri kuli nga takukkiriza kugula kintu walala wonna n'oba omuyisa awali amaduuka nga tawakkiriza kola ki kugulawo kintu kati ng'olina kugula ku fuso ye efuso ye Kabaka Jani kali ku sente empitirivu 2,000 otandikira ku 2,000 ebiseera ebyo sukaali mutwalo kufuso ye ngate basala musala gwo guli bagenda tuwa batuwa sente kati ne kompolenga kuye kati yagana kulanga complain ezidise nankwata nanteka mu kinya nansiba president yangama ngende wana lweso yaje tuyamba Gwanonye somero linateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Echungu Mukono gy'oba omutwala. Somero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Echungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence.
balamusiza nnyo bannayuganda abandaba ne bampita Major David Lukubaga ngira amagye gano nga nkyali mwana muto nga mpeza emyaka nga 13 noyingira amagye ninyingira amagye njagala kuddaawo wennyini mbeera yanyingiza amagye yali mbi nnyo kubanga basooka bakuba wano ekapeeka wano naku bakuba ekapeeka neerabiddemu awo okusookera ddala takugombola wano bakuba amasasi mangi nnyo netudduka n'abazadde bange abazadde bange nembaleka esseni nakaseke nze nenjolekera olw'Ekampala nagenda mu UTC nimba maze emyezi ng'esatu awo Kampala awo ate nenfuna okutya mu Kampala kubanga simumanyi bulungi nesanga abapatro bana twatambula ne mama wange omuto ne mwanyinaze nga nkuta amata ne akaladio kange kati awo akawungeza ziweranga sawa 2 tusangiza abapatro bwali bwana butonga buli ne butuchunga nnyo bungi je yange nenjisuula wansi bambuuza lwaki ekintu kyosudde kikyekyo nesikidamu nensuula ekikopo ky'amata kinali nkutte kati mata gagano gensudde wali otambula onywa amata agali ga mwana baero kunakudda waka kati awo kutawo ne batuleka ne tutambula ne mukutambula wano batufatawo emabega babagoberera abalondoola kati bwe nayingira mu nyumba nentegeera nti abantu abo bajje emabega balina okututuukako kati kudda mu nsonda y'ennyumba nempanika emikono bwenti nembeera nga sirabika bulungi era bajja babba ebintu ebyawo batwala bagenda nkya zaziweranga saa nga 11 awo zino nkwata eddene nenziruka oddawa nzira kirolo kuva ekirolo wano nekapeke nkoma weno egibanzaala mabanzaala kirolo wano nga sinatuuka semuto kirondozo mutegedde kalasa kirolo awo wenagibanzaala eyo kati nentambula ziba ziwera sawa nga 2-3 awo nali maze okutuuka ematugga ez'okumakya nzija nziruka odduka otambula njala kudda wa taata taata wange ali kirolo mama wange ali kapeeka odduka kujja kubategeeza nvudde kiri mu kibuga kifa kyokya kinnemye sijja kusobola afazaali kapeeka osobola kukwekako mu nanka mu bibira byenu kuba twalina ebibyo byali bingi ekituufu kati awo nga nzija wa jjajja nasuukira wa jjajja taata teyaliiwo tukira jjajja loda nga munyonyolamu ate loda yali awo nga yakuŋŋaanira abaana abato nga baleeta egindi nga baleeta ekapeeka abaleeta egindi ekanyanda wali enkambi ya Salimu Sale nga eri mabega wa Senga yali afumbiddwa mu kibira ekyo mwali mwabunasa bali bagiyita abunasa enkambi eyo mwe yali kati olwatuuka wajjajja nangamba nti tambula bwoti notogende kanyanda ogende wasengaawo wali abantu awo ojja kuba oyingidde nga amaze okunkuba ekipindi eri andiiriddemu nange nenzija nenyingire wasenga namusangayo ekyokukola yali amaze akitegedde nampa muwogo nemwetika ku mutwe nangamba bugenda tojja kudda eno kati ojja kuba oyingidde genda n'ekyokulya genda n'ekyokulya nentwala muwogo ekitundu kyali kinene bwe kiti nenyingira awo mu kanyanda awo kisema masanga awo muntu awo ewali enkambi awansi awo nasangamu abantu 14 ye afande Salimu Sale nga yali 14 mu nkambi eyo ditaki eyo bali bakyali bato batono nnyo 14 bokka kati nze naliwo 15 tubeera omwo era ne mulangira Jjuuko omwe yatusanga awo tugaana okulya embizzi embizi awo nakomanza okulya embizzi awo tuddangayo kulya mbizzi kiki abaganda byaki ebyo nena nti mu lutalo biba bibi bisirani teri kuba musota
era n'omusota nzigukuba mpulira bone babyogera mulango yagano tukuba kuba omusota gwajja waliwo mwana yali ali mu nyumba nga asitamye bwati kati omusota ne gujja ne guva eno mabega ye yali mulwadde nga foninze nga obubalaba bati kati ffe tuli eno omusota ne gujja ne guyita mu nyumba guti gujja gumwezinga mmwe guti mu bulago kati nagukwatira wano na munene nnyo bwe guti yali simaye olubirabira kati awo kerere awo etandikira ate bali mu meeting sali musale ne afan muzeeyi ne mulangira bali mu meeting eri kati ntandike kerere eno era watuganya okulye nankaniyo mbizi n'okutta omusota era omusota ogwo gwattibwa bandi kerere yali nene nnyo nga tetukuba kerere ne kuba kerere musota gwezinga mbulago gwezinga mwana mbulago nawonera nawo yawona n'okuwona kakati awo namala twamala ebbanga ttono ne bankyagwa ne tugenda mu nkuluma training ngenda nayingira kinaana mugumu mwezi gw'11 ennaku z'omwezi ali awo mu abiri awo we nayingirira amagye nengenda tubatwala mukuluma tukola kosi neggwa mwaka mulamba nenga twagikola nga tulwana eri kyomaze wali okulaba wali eri okirabira ku front wali n'okikolamu wali mu front wali eri kati twagimaliza ne batukomyawo ate ebulemeezi bano abaali babamaze okukyagwamu okugenda ku training batusanga mu kkubo nga bo bagenda ng'ate ffe tukwagire ku mwali ne muganda wange baali bamuyita Nakabungo era yafa lieutenant kakati awo kuba wano ne batugaba muno mu mayuniti ga wano ewedde ne bateeka mu ndulana awo ndulana yali saidi zaawo gyendi awo ng'esaidi z'ekikandu awo we yali awo kati tuvudde ebiseera twatandise okukubagana ennyo bwetumaliriza nkuluma banzizaako ate eno mu ndulane okukomawo eno mu bulemeezi kati 283 obulemeezi etulemerera ng'abaagala batuzzewa mu Lukoola eremerera baani abasirikale basilemerera adui yatusikirako bantu batuzinga nnyo batubeera bubi nnyo nnyo twatambula kiro naye tuba tutuuka awo naye nga bamaze otubuliifinga gye tulaga olwo mugenda wa tugenda Ssingo nali nsitudde eddagala bokisi y'eddagala nga buli omu asitudde buli omu alina kyasitudde naye nga mubeera babiri omu bw'amala bw'avaako ng'omu akola ki akwata naye tuba tutuukawo ku kasozi kawaawo nga akawukana Semuto Kirema musensanye yawo wammanga awo omutima ne gunkubira maama wange ngenda ntya gye ngenda eyo nga maama wange asigadde kuno nenjaga njye mulabuleko baana ntegedde nti ebyamulu bigenda kuba bibi kati nembanga agenda okweyamba mukaki twali tuwumulidde tubantu twakubyo mwali mutudde nga muwumuddemu kati ebintu nembirekawo nengenda nembwama awantu bajja ne babuuza asitudde eddagala naliwaliwo nga ogusula oyo nakola ki nasitula nenga kati ebigenze awo nenkola ki bwe baamala okugenda nange nenkwata mu busozi wano nenzikirya wa maama awo nemunyonyola ebigenda mu maaso kuti embeera si nnungi asibe ebyo byasiba ngamba twetegule embuzi zireke enkoko zireke era byonna yabireka nasitula baganda bange wawo muto wange amuggalanda nasitula bwe yalisitula obuntuntu obutonotono netukkirira kati nebbo nembalagirira yekuba erigenda okukwatibwa lyekalagala nemugenda osisinkana nga bamaze okubuuka kasita babuuka amazzi batuule kutubalaba bali safe nange wenjo kati bwe natuuka ate kapeeka ate nenfuna ate omulimu omulala gwakugamba bantu bakole ki
basenguke emundu ngevu wano ko nakaseke mpitirivu yali ebikomolanga bivugira kumu bajja basembere kati awo nenkola ki nentambula ningende naluvule era nenkolanga ekyo tonaddayo eri sinaddayo eri oliye n'okunga bantu bave mu kitundu kati okutuusa bwe natambula nengwa ku mazzi nensangiza maama nga yeyongereyo boba banzi ngenda kukwata mu balakisi boba beko obalaga baali bayize mulali maze okutegeerayo mu kinanasi batugamba mu kinanasi era gye nalaga mu kinanasi batubeeraawo ng'emmundu evuga banga abantu babonaabona yalina omuntu okuba emmundu olina mu kifo ky'okukwata omwana n'akwata embwa n'aweeka omwana omugongo okutuuka eri n'omwana tamulina mbwa gy'alina muli mugongo tebyali byangu ebyo byaliwo ekitegeeza nti emmundu yali enyooga yali mbi nnyo n'okwata embwa n'oteeka ku mugongo abaana ne bakola kino baleka ng'olowooza oweetse mwana kati abantu baali bakuŋŋanidde mu kisaidiza kinanka kirya Nnyonza waliwo ekiga kyali awo kinene nnyo abaana bafiira wali eri nanti nga banywa musaayi ente bwobazisaliranga ng'omwana akubawo mu mwana abeera awo balya musaayi tebalina bibalya kati omulimu gwange omukulu ennyo baali bampadde gwa bbaluwa kubanga nali manye ebitundu mu units natwalanga amabaluwa ago ng'otambuza amabaluwa ago nga nankaninga meseji nagikozesa nnyo oluvannyuma ennyo awo tubimaliriza tuvudde mu lukoola eyo ne kakyanda banteekayo okutunuulira abasirikale okutayingira mu bulemeezi nanka mu lukoola nga nina gundi balekula nga nabeeranga ku lusozi olwo nga ninako abasirikale balinga 15 nali nina naye nga abalina emmundu bali babiri singa tulina guluneedi nga tukufe tukuuma olukoola eri eyo bano abasirikale ba gavumenti bwe baba bazze kati bali bentoolako ne bagenda ne babuulira abawansi nti abasajja bakoze eki bazze era nagukola nnyo ne mama wange awo yawonera awo kubanga emmere bano abagendanga mu lunnyoge okunyolayo emmere bajja bwe bakomangawo ku lodibuloka yange nga basitoolako ekitundu kigenda mu balakisi ekitundu ne bagenda nakyo kati era natwoleranga mama wange nga tagenda mu lukoole tagenda eri kunona mmere yagijjanga awo kati mama wange naluwonera awo naye lwakuba yafa afudde nvudde mumaje guno gusembyeyo kakati tuba tuli awo ekakyanda nfunawo ekipingamizi kyali kizize kulekinga mu lusozi olwo natukikwata nga nkitwala eri wansi komandati wange yali biraalo ebiraalo ono yali yesimbyewo ko kuba pulezidenti wano yafa gye buvuddeko yafa erono yafa kakati nga mubuuliramu enkwata bugikutuma omwami oyo twamuyiwako ne ku bidomola ayogere n'agaana okwogera kati birala n'agamba nti muti agende nimugamba nti niyafaana otadde omuntu oyo kati ku lusozi sigenda kubeerayo bagenda kungobayo naye okoze bubi okuta omuntu oyo tutwalibe tetumuta era bwekyali olwamala okumuta kumakyali nokuba nali nkeera nva munankani eno abasirikale babeerangayo eri naye nga nze ensula eno wansi ndeeta lipooti olweggulo kati kumakya nkeera 12 nenyambuka olusozi naye mba nyambuka olusozi kumbe bamaze dda olusozi olwona balukutte dda balusazeeko abaana bayitire wansi ne badduka ne bakkirira ne badduka emmundu awo etandikira okutukuba mu lukoola twasibira wabinyama
gye twasibireeyo nange nadduka ogwo baraks nagenda okutuuka mu baraks nga bakoze eki nga badduse edda olwokuba omulala nali mmanyiimu kati ne basanga wabinyama kati awo twatandika okutukaawo okutuyungayunga mu mayuniti amalala awo nenvaamu nenzirayo mu nkuluma nenzirayo bayita nainisi nga tubanagigenga nainisi naye ngaekyali nkuluma nenzirayo nembeera mu nkuluma eyo gye twava netukwata olugendo Kaseese olwo twava okugenda okukuba Mbalala twali tugenda kukuba Mbalala naye twasookera Kaseese ne kumulima natuukayo ogenda okutuuka okumulima waali radio nali omugongo gwali gufunyeko obuvune nengende mu balwadde ku mulima oyo nemala bbanga sitono nnyo nga mponye ne banziza mu unity tugenda tukuba Kaseese Kaseese awo twafunayo mulimu era mundu yange okuva mu majo gwasooka nagireka mu gindi lira nga gina mwamula yerira gina kwata okuva nakwata emundu eyo yali mpya tuku nga emanyidde ebizibu byange byonna kubanga yekwata yali mundu ki SMG ngulumo yakagulu kala akamenyebwamu kati kakati atugenda tukuba Mbalala yasooka twasooka agenda kugireekinga ku Sisifaya twagenda Sisifaya natugamba tujjeko magazine tuzikube nanka mu bikooti byaffe naye nga essasi liri mu kyemba batubriefinze dda batugirira tutandikira awo twagenda bwana butofeka batofe twagenda kati ndoga mumbali mutukuba ntie awo kunankani awo kwamula awo kota gali awo wawaka center kali awo wansi awo batutwalawo batugulira amenvu soda bikini tulya bulungi n'omukwano tugufuna omukwano ku basirikale ba government kati wayitawo ennaku 2 tukomawo twakomawo kuba Mbalala twajingira ssaawa 3 twayitira mu mulima waggulu awo ogufeesinze barracks olwo Sisifaya ng'egaanyi byali bigaanyi balwana tubakube tugenda tubakuba already mwabaleekinze edda mumanyi buli kimu kati ku luno olutalo lwali lw'amaanyi twaleekinga twavaayo ng'abasiti banakuleeta banyanya eggulo limu ne baleeta abanyanya ekiro balinga basirikale b'e Sudaani kati bajja kiro basi zira twazisangawo banga ffe twasooka twali tukulembedde palatuni yange abasinga obungi baafa ffe twali tukulembedde nga tuli ne suicide lukuba n'emundu yawo amasasi gagira n'omuti bakuba ekikompola nekigenda kikuba amasanyalaze goga wansi amasanyalaze nago negatako gaseeko kati netuyingira mu kasenta ako kenkugambye akamakenke abantu bawo bonna abantu bafa awo bayitirivu ababulijjo banga olutalo lwali mamanyi era tebankuba enkuba yetuyamba enkuba yatonya mpitirivu yetuyamba twali tetuvaawo ffenna kati awo netudduka wawo omusiri gw'ennyaanya gwonna netugule netumalawo twayita waliwo yali asogola omubisi ekitogero lyonna tulimalawo tuzza bulamu embeera nga enkuba yatonye yatukubye naye nga tulinga nga batanakubwa ku nkuba ennyonta nga tuli bubi Mzee Museveni abategeera teyali bayisizaamu ate okutya kuba tewali kubba tewali kulya bintu by'abantu kati ate wa saawa eyo wali tolina kyolina kuzza ngozza bulamu kulabika nga ofuna amaanyi agatambula okukola wiziddwa yali y'amaanyi nnyo Mbalala kati awo
kutumaliriza ku byembalala awo batutwala wano ebihalwe oba owulirawo mpulirawo ebihalwe kati we twasinziira okukwata mbalala ate ogwokusatu tugisiiringa abalala ne bayita eno ku kisaawe eky'embalala ya 11s ne 19s nezikwata efe netukwata 19 nekwata eno kati ntandika okukuba abasajja emyezi gyawera nga tukuba mbalala tugenda tusesetuka mpola tubasimendaki tusesetuka kati awo ne banzijjawo ne bantwala ekisolo twalugenda mu Sikoyi tugenda ekisolo okukwata ekisaawe ekyayo tulema kufula abajja okukola ki okujja kubanga baali bayinza okutwala ennyonyi n'abasirikale batandikirawa ekisolo tugenda ekisolo tubeera ku kisaawe ky'ekisolo nekikuuma ekyo kati awo gye banjija ate ne bandeeta e Masaka okuwamba Masaka kubanga kwaliko amagye agaaliwo kati bagiyita batya barakisi eyo eri Masaka bagiyita kasajjagirwa kati nibatwongerako kampani emu ya nansi kati nibagireeta awo nali ntambulako waliwo musirikale baali bamuyita Luzinda kati Lieutenant Kano kakati naye yagavuddemu omulala baali bamuyita Kisitu nga yali Lieutenant yafa Lieutenant Kisitu wafa omunsiko yasitulanga entamu ey'emmere nga agijjako ku masiga yekka eddamu ennene n'agissa wansi oyo gwe nali mbe tuli abantu basatu nga bwe tutambula neko e Masaka batuleetera ennyonyi eyatukuba bomu yatanga bomu nga ezitabuti zajjanga ennyonyi bbiri emu egaba mmere esuula nanka dry lesson emu yakuba ki yatukuba tubeere wansi basobola okutwala emmere abasirikale tunazo bassa mu nanka mu defense mubazinzeeko kati emmere bwe yagiranga yagwanga ate kibuki mufwe yonna emmere yagwanga mufu kati ne bali ne batandika ogiwala singa ogikola ki ogikuba kati n'ate nabo bwe baleetanga ebikompola nga bigwa mufu era kabula kata bituumize nnyo ekikompola kyajja ne kikuba gwali nanka mu musambya gwakukayo gonna kubanga nagamba Luzina nti ennyonyi oyo girengera ejja twagirengereranga ejja nefe esinze wano kati etulabye tudde mu muti guli kati bwe tutuuka mu muti guli mga awo tuveewo etulabye tudde mu guno tuba twakava mu guli omuti ne bagukuba olunano tuwonera awo kakati awo tubeerawo ebbanga paka twakwata Masaka era ffe twajja abasirikale aduyi mu barakisi ye Kasangajirwa nze omukwabo aba anunula Kasangajirwa era ne kuno mwenviiridde okuva mu magye era nze mbadde senior wa Kasangajirwa wa brigade ya Ahmad brigade nze mbadde senior bwe babadde baleeta bannamawulire nga nze njogera ebyaliwo gw'omanye ebyaliwo mwe mwagiwamba ate gye wobuli ate gyendi kakati awo Masaka wetumaliriza ogiwamba kati ne Kampala wamukwatidde bwamukwata enkeera yawo naffe ne batuyoola netufata gwe wasigala eri Kasajjagirwa n'okuwamba wano gwe wali Kasajjagirwa naye mu nnaku nga bbiri twamaze okutuukawa e Kampala twala omusaada omusaada gwe twagutwala ffe twayitira ku lw'ejjinja tuyimirirako egindi ku bridge ye barakisi eri awo ng'oyingira jjinja ku bridge awo munda awo twatandikira awo tuva awo tugenda tukwata Tololo etali Gaddafi ye Gaddafi teri Gaddafi eri training naye wawe nesooka wano kumpi ne bridge
awo twava tugenda tukwata Tololo tumalamu ebbanga myezi nga gijjo myezi nga 2 awo tukwata ku lw'Embale tukuba Mbale tuva Mbale nga lolo tuyita Mbuyisi kyoliko abasirikale bawamba Kampala mwe ne musigala Embale ne musigala Ejjinja nga mwe mulowooza nti gavumenti mukyagirina baali tebamanyi bifo eno ntuvaawo Embale ne tukwata ku lw'Soroti tukwata Soroti tumala Soroti awo twafuna enamba awo babawe enamba yange ez'amagye ne bampa RA 0310 yali namba yange RA okay olungo oli ku ddaala ki kopolo kapiteni biki awo nali ku sergeant nali kufa sergeant nejifunira Kabaale okay kati awo tumalizaawo tuyingira Tololo Batololo twagikuba nno tukubagana fekka nga basajja nga bamaze okutuvaamu bantu agenda abasirikale mayi bafrankinga kati abafrankinga erimu bamalayo naffe tubamalayo bwe baali bayise batulanga kubagana fekka naye amaanyi balabanga amaanyi genkana bategeera nti bano bantu baffe netulekagana awo kati netwebaka Ejindi awo erira mukinaana mu mukaaga mwezi Yena mukaka mwezi bongo agwenerabiddemu awo mwezi awo ye mukirana mukaka tumaze kukwata government kati tugenda tuwamba ebitundu ebyali bisigaddemu abasirikale kati erira nawo na camping nga tubeerako erira awo okay batujja tuyingira ekitugumu kati olw'ekitugumu ne tuvaayo ne batuzza ate Embale tudde Embale kati Embale olweno government president Museveni alamula kati tudde Embale 7 sibajikuba ebiha usadize Moroto wane Ejindi ka Namalu bajikuba kati twala omusaada nitukuba Nabbira Tuku okay bukumala okuba Nabbira Tuku tugenda Matanyi Matanyi nibatujja batujenga mu kiro tugenda tukuba Kona Kiraka okay Kona Kiraka twage tukayo saa 11 ezokumakya ne Kona Kiraka twava mu saa 8 ogwemisana ng'emundu enkuba ntono etonnya amasasi n'ebikompola neggulu ebangeri walo era baali bakwatiddani mu Lwejema baali bagenda bakwatira awo yali omu ku baleadings leadinga neguuni tumufunye yali yakubanga emundu nene so yali atulemeseze Masaka ono gundi oketa yoketa yali atulemeseze Masaka kati twali mumaze omufuna eri kati nga yatukubire emundu ennene twalwana nno twalwali w'amaanyi nnyo kati awo tumaliza natuzza ate Ejindi erira baba abasirikale bafaawo 9 abafaawo balaba kwena yabagwira bugwizi okutuli kulwa kwena kati tuze kulwa kwena yabagwira bugwizi n'abakuba n'abalesa buli kimu ali naffe twajja tewali kimu kibatwala n'essente era twazisangawo ezaaliwo mwalimu wakulesiza bbiya baali bazireetawo batya mu unit mugundi awo baali bazze kwesanyusaaki nena twabisangamu twabisangawo emundu ennene zonna twazisangawo zonna nituddamu tuziwamba nga bali babasi twata twataluyi abala kwena netuziika okuva ano ne mu tawuni oluguudo
Tauni ye kapeka joyogerako. Twazikanga bwetuti olusibe luguudo naye nga tuziika wano abantu babiri nga tutema ettaka nga tubikkako bwetuti okuva wano paka ne mutawuni wali ne tuyoola abe twassa entuumu ng'esinga n'ennyumba eyo era bakubako mafuta gannanka ga dizero ne kakati solooza nti wali muddayo okumera omuddo awo wasiriya maye omuntu alina amafuta abo bali bayeekera baalakwena abaalakwena abo kati awo lakwena naye twamaliriza mu bikajjo wane magamaga wano magamaga naye mukuŋŋonya netukola ki netumumaliriza kati batandika tutugaba ate bupya nenzirayo ettololo kati ettololo gye nali 9 bwenvudde ne banteekako ebushiya ku booda awo namalako emyaka ndowooza ng'ebiri nga ndi ebushiya awo nemalaba wano mu bisolo wano egindi wano wagawukanira tololo bayitawo batyawo busitema naawo namalawo ebbanga nga tetukkiriza bintu bigenda Kenya nga tubikwatira emmotoka ezazigenda Kenya tuzigamba nekola ki nezidde mabega naye abaalinga baagala okugira bakwanga ku ssente magendo nga tugatwala mu balakisi yonna negiwa mmotoka ngege biki biceere biki ebyo byonna kati onogo nagona gukolako katumaliriza mu 9 awo ne batuyoola twali tololo ne batutwala ne batuteeka mu baasi nezitwala ekitugumu ng'oli ku ddaala kyo ng'olwo ndi ku APC sinafuna ki ndi ku sergeant APC komanda olindiridde kakati awo ekitugumu bwetujengedde 89C batujja mu 9C abakamanda 25 ne batutwala mu 89C tujenge teyali mu komanda kati ntubeera mu 89C nibeeredde muno komando yabaddewo Sempijja naye yalimu kati awo nfunira second lieutenant nagimalako endowooza emyezi 2 banga enyota yange yajja nga lieutenant ate ne bagiwa omulala kati nabijja ebiri nenamba zino bakoosa enamba kati ate ne baddamu ne bampa lieutenant nebeera lieutenant nkubiridde nenjije ne bampa obwa OC erira ku division nga ndiko ne David David ani Muhozi senyofunze gwe nali naye kati nganze OC headquarter awo yakubira abaana emiggo awo babateekera kakanankanya kagundi bigomba amalajja atuyambeko akubira enduulu yagira mu kanyonyi nagamba temufunze kolaki otta abantu nakubira president ne bastoping okuba emiggo kiki kyali komanda gwe baali bakubyeko operation yali siyo ne bamuttirayo ne bamwokya so yaliwo wano yaliwo kakala wano kufu kati yaletise okuba battalion eyo so nanyiga nnyo battalion emiggo baba bagira kaswa omanyi ekiswayo kibeera amugo kunganye emiggo tata namba emiggo kati abuli yagwanga wansi otadda nga lunaku bagala abantu 12 abafudde kazini ani tunyefunze oyo era gundi ate kamanda gwe bakuba ate banakuba bayi kati gundi ne firing squad yaliwo awo ili abasajja bano babateekamu omutima ogukola ki obutatya
So waliwo okutya kudduka ne yadduka nga aduya ayitiridde abazingako nnyo so ne batta omukulu kati omukulu oyo so tinyefunza kamboche kamakuba emiggo yakuba abakuba ate nga tanabatta abamu bafa bawerako abafu bigombe yatuyamba omuli omukyala nawe wali oli eyo nali ndi osaawo naye nga ze nali mukwedi kwota isaali kubala bakuba kubamu abakubwa era waali wano omwana wakyali wano ku gurupu eyaliko netakyategeera na bulungi akati munnange nga mu kyenda mu ebiri nensaba nvuye mu magye nga koye nga ndirira kyenda mu ebiri nengavaamu nenkoma wano nalina akaduuka kange muliro awo nenkatikka mu ku mmotoka bampa emmotoka namba loole nebindeeterawo paka kapeeka wano nempumula myaka jawo 10 umudde kontakiti kakati 2-3 beero wampikira nangamba nti mbadde njagala okole ogananziriko onoonyeze ba veteran ab'eriweero nange nimujja nembasaamu nankani mutaliko kuba na kirango ntukuŋŋaanirewa egindi Luweero twakuŋŋaanira Luweero ku district bajja mu bungi kubanga kyaggwamu benkyaguye ne basigala nawo twasooka kutwala saate basooka kutwako battalion emu bantu bonna twabatwala Kakiri ne bayawuzaamu battalion emu ne bagiwa gundi ne bagiwa TZ 103 mwaka kyogo goyogerako mwaka kyogo gwe bakugamba okunga abantu abo ogwali 2-3 olubagenda bwati tugenda kuba ate tuze kuba konyi ngwa konyi konyi yagala kukalumanga yagala kuboto ya kalumanga soroti na yagala kuyingira kati ntukolaki tugenda twagala battalion zali 2 batuwayambaze uniform yali awo ya kiswa ngefananga ng'ekiswa jibatwambaza tugenda tulumba era ffe twakuba konyi tagenda kudda ku Uganda kuno paka mwe mwakuba omufulumya omufulumya mu Uganda muno tumutwala paka su Congo ffe tukomawo kati awo nagira nenvaayo nga waliwo komanda wange bali bamuyita lwa Sande nampisa bubi nze ndewulira erinnya eryo nze omu kwaba nze ez'amagye veterani bonna bamanyi nze weyakola ki nze naza veterani abo mu magye bamanyi nze kati yalina emmotoka ye nga yaliyo fuso ng'agitaddeko ebintu ebyokutunda ebyedduuka byonna biri kuli nga takukkiriza kugula kintu walala wonna neoba omuyisa awali amaduuka nga tabakkiriza kola ki kugulawo kintu kati ng'olina kugula ku fuso ye efuso ye kabaka jani kali ku sente mpitirivu 12 tandikira ku 12 ebiseera ebyo sukaali mutwalo kufuso ye ng'ate basala musaala gwo guli bagenda otuwa bali batuwa sente kati nenkompolenga ku ye kati yagenda okulanga kompleni ezidise nankwata nanteka mu kinnya nansiba omwaka mulamba naye nali tunako support olwokuba nali manyisibwa nnyo mu bakulu nakali essimu ya president byonna nali mbirina kati kyenakola nga nze njagala nyamba abantu abasirikale baffe abali wano naabo abatolose basobole obutafuna buzibu kati
nadiranga nga mpita omwana nga mpa ku simu ye nga ngenda mulatulini simu yange bali bajinjije ko wabula nga line njirina nga mbakubira ebifa munanka kubanga ono mukifu kiraka yali amaze okutegeera ebyange nga byonna mu briefings njagala ompenga state parade entuufu amagye agasigaddewo gonna agatolose agasigaddewo omuli didali esigaddewo era bwe nakubanga bali bajjanga mu nnyonyi basangangawo eyo lipooti eyo nga maze ogiweereza ku ssimu kakati nga complaints zidikana nga banjija mu kinnya ekyo batuwa tuveemu batuwadde nankani tuveewo mu bataliyani awo tuveewo tweyongereyo kitugumu eyo tweyongereyo mu kitugumu eyo munda eyo wansi eyo bayitayo mu parabeke kali parabeke gibatwala okugenda eyo kati tuba tutuuse eyo nga batuweereza mukuntwala wali eri twagenda tuyinga abasibe twagana abantu abasibe 30 abantu bajja mu kinyani batuwa kampani namba etuwerekera ne tuba tutuka mu kkubo anduya atukuba kati batukuba eno waliwo amagye gaffe gali ku lusozi kati naduya atulengedde ali ku lusozi kati bano abaffe tebamanyi bano abali wakati bani bayekera government bantu banalagira government kuyita waawo abaffe ne bakutukuba ebikompola biyitirivu ekyayamba tetwalina n'omu yakolaki yawumya kati tukumame twawa abalina simu ne bakubira brigade CEO mukuba majega 103 mukuba kati nabuuza mu mwazeeyo muti anti twabadde tutwala basibe amagye bagalisiza ku mmotoka ffe ne batuyisa omwo mu kibira balema tulabayo ekitugumu mfe basibe kakati awo twalina Sesanga kano Sesanga gyali eyo yali atutwala yali omukulu radio era kolo yagwa mu mazzi nga batuyisa mu mazzi kati kutuse bajja ne bamukwata ne bamutwala ne bamusiba brigade CEO namusiba nawo nga mubuza lwaki twayise mpanya yina ataja byonna ebyaliwo kati ntugenda mu kooti oyo CDF yafa nalagira tugende mu kooti CDF ono yafa mu nyankolo gundi yafira mu nyonyi alonda nalagira tugende mu kooti katugenda mu kooti omusango nengusinga nga sina statement yona gye baali banjigyeko kati omusango ngusinga ne banta ne ngamba omulamuzi nsebo mpa enankani obuwandiiko obugamba mpa bansi y'omwaka mulamba mukomera nti sina musango kati awo wawo kati abadde kati meja naye akagava mu biseera bino omuyita Nsuubuga ne mugamba tudduke tugende egindi tugende Nakasero wa Kampala nziruka okuva ekitugumu njagala Nakasero ngendera kunanka ku simu ya Nalweyiso atuyambe kuba president yangamba ngende wa Nalweyiso yajje tuyamba kati twalinya basi kiro tuba tuke Kaluma saa zaziwera saa 3 twali tumaze okubuka Kaluma ettano twali tumaze okutuuka Nakasero nimbanyonyola ebyaliwo byonna ebiri mu unity byonna bimunyonyola kumba nkwata ku radio awo kati naayita lwa Sunday yali mu town omwo namubuuza bino bitwawo mu lieutenant ayogera bino omumanyi nti mumanyi alirida nti ali kitugumu ngalowooza ate ndi kitugumu nga ndi awo kumpi byayogera byonna bingwa mu matu ndi wabwerwa nanka obiwulira byonna yatuyana kati wawo bwenvaawo nabibuka nekola nendizatinga nenkomawo ekikapeeka wano n'oyo munnange kati mu unity eyo nibagiteekamu oputiyo omulala yali veteran
kati na bamugamba genda ono nyo lieutenant bayita Lukubaga yajja kuza amaje ofuna amaje agabali mu unity yagamanyi najja muno nanoonya paka yakola ki yanfuna nimunga sidda mu maje nanga nti kati nga wendiyo ngana kuteera yatuzzayo abantu abo nina munnange ntudde abantu abo babiri ntuddayo amaje negatandika okukomawo nemba nakamalawo wiiki nga 2 nebampa kampani ne kampani eyo lwasanda yagala bankuba amasasi banzite eri yansaido nenga mpango akubalidde brigade yayo akutegeddeko kati mwenva wetwali mulule bayita mulule tudde palabeke waliwo abananchi bali bakunganidde kati bamugamba brigade yayo angamba nti tokola ki jogenda togenda jo badolaga beeraawo nkusanga awo obudde buzibu omusujja gwinkwata kali gwinkwata escort wange afumye bwe yali alina radio kati bamaze okundekinga wenyingidde mu nyumba bagala bankubira omu amasasi kati escort we yatandikira okuba amasasi awo nakubako omu nawulira nempulira kati nenvumbika mu nankani ne batawuna omwana yinki omu awo kulo naku kati kumakya nebagenda batukukwata bateka alinga nzigo basoka kono bateka kutunanga escort wange bachi yakubye omuntu zina lagidde akoleki akube kati bantadde kumuki kumigwa ayo wajja bagamba nti mujje kujje pisa akube lwaki musibo omigwa ne banjija kumugwa ne banjija mu engato nitambuza bigere ndiza mu bulemu kati butukeri baleta kangawu era kangawu yakoma kufu mu Uganda muno kangalu court yali amangu eyo kakusalirawo era bajira bajji okunkwata okunteka mu court nga sina musango yakubye abadde mulala zinabadde ndi mulwadde kati awo unity brigade CEO yali wasandola ali Kasanga Jirwa omutegeera commandant wayo atugoba wano alugana tugende awantu awalala tuba tukampinga tuveewaawo kati jibatutwala nibasukuma komanda yali gundi kawa ndozo manyi omunyolo yejanga siyo ngagenda okubalisa 103 ye wasanda afemu ngamutwala mu 4-1 kati watuka mu 4-1 nze bandika mu 103 kati ono kawa bwajja asanga tukoze eki bantaddawo bandadde asinga mu mabungali mabuswera banziza mu mabusu ebigere byonna biweddeko sisana nanga ntambuza mu buddo buno bayokeza obulumira unaona bukoze eki otambuza bigere kati babonya twabona wano kuno tunabona nganzizeyo nabona kati nga kawa wajirawo kawa ate yalina omwana wange edda nga yalina yo mwala angamba nti kiki timuna bagala kunvita kati nga njiyawo nga wawa kasozi kawanvu kati nga gitutuleeyo naba sirikale balabanga ndine kawa mukawa mupya tebamanyi gundi gyendi mune kawa kwataganirawa ngate bamulagidde nze go baba bajjako formation iyo nekola ki ya unity eyo kwajja okutandikira kati namalayo weekend nange nzija mu 103 nibangama reporting ebombo ebombo era namalayo naku 2 nibantwala embuya we bangabira bantwala casualty unity mubende ngene empumule ngene kuumula jikati jensomedde wa engineering awo nibangaba nibantwala magamaga nengaba bihanga byanga nembera emutiyo bihanga bibanga bujenvudde ne bantwale eji Somalia
Okay. Bwe Somalia kukungaba bana vayo nga nkoze bulungi nnyo eminu gyange Somalia bibangaza mu unity ye Kasangajirwa. Okay. Kasangajirwa ni maze emyaka 4. Nga nze nkwe waliyo na ogundi oyo gye yali wagwo okulirayo anze ali bitiwo. Okay. Bibiki Nze nali nkulira motoka zaayo zonna nezo tanka ezo nga nze ebyo kukozesa byonna nga nze signing ku sente ekwaki ezibigula ebintu ebyo. Okay. Kati awo ne gyenvudde nensaba commandant nti njagala kugenda waffe era namala muwandiikira bbaluwa nangamba nti nedda president yakuleeta wano kikumanyi kyakuleesa wano nga gweno mugambe njagala kudda waka mpandiika nkooye ninva mu 2018. Okay, officially nali ngenda kuva mu 2021 ne banteeka ku 2018 ninvaayo. Okay. So n'owumula amaje bwoti omulundi guno ogwokubiri obonyeebonedde siniya kyenfunye bampadde sente zange bazimpadde kikeerezi nga balala bazifuna dda bangerekera miliyoni 48 ng'ate babbyeko omwaka gumu emyaka 2 gye baali babbyeko kubanga babala 2 naddala 3 ate ne babala 5 ebiri ne bagiria ali wano mukumpa certificate ey'okubiri nga bamaze okutegeera nti emyaka gye naddiramu gyegiri ziri sente bazisaako. Kati ate na zino basalako ze baali bampaako nga nakavaamu lulimi miliyoni 8 nezisigalawo mekaawo kwa 48 kwana ne bampaako miliyoni 2 kugama asatu zibampaako bazimpa nga bandagidde okumpa kuli bawandika kapapula nga balina okumpa 5,400 buli mwezi. Basooka kumpa 3,800 kati bampa 4,42 endala zonna bazirya. Kati bwentu bwendi ngobyeko ku bintu ab'ebombo wawo gye batu office gye batuteekamu eri Kampala eri tuseeyo bagenda okulaba nga omusajja byenjogera bituufu tebalina kibo bakulu babirimu ebyo by'essente ezo ne banjinga ne banteeka kompyuta eri banjijako ne banteeka kompyuta zaayo nonna ne bazimbunya paka ne bangamba nti ngende bagenda bitereza kati siwali kibali baterezeza. Okay. Eyo biwandiiko mbirina. So byebyo yoyo Major David Lukubaga. Aya tulekere yakanamba kesimu ako akanamba ye namba yangu wagifutegedde y'amaje. Namba nayo jidde mojo ogere. Namba y'amaje eri eyasooka yali R311 yaddako RO 04867 namba yange yenanka ya simu eri 078 55 39 661 yeri WhatsApp. Okay. Yoka nendo nawe isimu tado. Okay, Major David. Ko yanziza je Major. Yeso. Ko bali kwogera keri wana Uganda. Yeso. Nenga sebadde nsaba muzeyi waffe. Atugo twagala ennyo era tetwagala avenako. Afadhali tufe tugwewo. Nenga tewali muntu imulala yenna ajja kukola ki kumujjako kyenyeji. Afu tuli eno tulengera ebigenda mu maaso byonna. Nenga twagala muzeyi waffe aje atukutanemu aba veterani bekapeeka benakaseke atukunganya abantu wamusi kutule janga buli yazze nti agala ba veterani n'atwala ate ebicupuli byakunganye nabyo fe yatulese mabega batukuba enkokola batwagala tukutane kubanga tulina ebyama bitulina okukola kibigenda omugamba yajja atuyite oba atutwala gindi eno kyankwanzi wona wana atutwala tuli
n'otufunye otulina okubeera twatuuka wano twasanga ebintu byaffe nona baabitwala dda abasinga tulina tukolera tugulira abantu batugabanyizeemu tusobola okulimira bwobusene obwo baatuwa obwo tufunyemu bupoloti bwe tuzimbyemu obuyumba bwe tulimu naye nga si ekyo twali badde tufuna. Nze mbadde manyi nti mwabawummula mu kiseera kino temuyoola ssente gwampulira miliyoni 6 miliyoni 4 miliyoni 5 kati meja kati ali mu service afuna miliyoni 2.6 n'ezigwamu zafuna saawa eno nze nali uli meja mbadde nfuna 9 zimbadde nfuna amateerako n'alawo ensi yange 12 zimbadde nfuna. Kale atrabo mulungi meja kamukomya olunaku olwaleero tulifuna obudde obulala ate ne twongera okuwayamu mubeere bulungi mweraba. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.